ate tuzzeemu okubanga tusinkana nammwe abalabi baffe abeekuumira ku Soul TV. Atubebaza bwebaza nti mwebale kutwagala, mwebale kwekuumira ku mukutu guno. Robert Mutebi nannyini field ebeera Annual Experience, pulogulaamu yo ekutambuza eggwanga Uganda lyonna. Ebweru waayo abawangaalirayo tubasinkana, byonna bye bayitamu ne tubaleetera ku pulogulaamu eno. Ng'enkola yange abweri ennaku zino nga buli lwentuula nsooka kubawa update ku butya eggwanga Uganda ebitundu ebyenjawulo bwe byasuze. Bannayuganda oba oliawo bamanye ki ekigenda mu maaso naddala ku nsonga ezeekuusa ku byokwerinda. Ku nsonga ezeekuusa ku byokwerinda ekituufu kiri nti abasumba beetaaga okuteekamu essaala ey'amaanyi kubanga embeera erabika eyagala kugayagaya oba bwe bakyogera kuva mu nteeko. Kankyogere bwe ntyo ebijambiya bifuuse ebijambiya. Naye essaawa zino information okuva mu port mwe nfunira amawulire gange Central KMP okusinziira ku information gye nnina ssaawa zino kumwe abatulaba poliisi ekyagenda mu maaso n'okukola ebikwekweto okukwata ab'ebijambiya abayaga n'abata n'okulumya bannayuganda. Era nga okusinziira ku ripooti kaakati empeerezeddwa mu kiro ekikeesezza olwaleero mu bitundu ebya Kira Division Wakiso District, poliisi yagenze mu maaso n'ekwata abantu 81 mu bitundu bya Mulawa Trading Center ekyo wamu ne Najeera Kimwanyi 81 bakwatiddwa. Odikapala Division poliisi yaayo wakati mu kulwanyisa obumenyi bw'amateeka yakutte abakyamu 152 era nga bikwekweto bino byabadde mu bitundu ebya Kisenyi Zone, Muzaana Zone n'ebitundu ebyerotoloddewo. Kira Division awo tubeera tugenze mu Wakiso era mu kiro ekikeesezza olwaleero mu bakoze ebikwekweto mu bitundu ebirinaanye Universal Kisaasi Sekita, Kamwokya n'Ekyebando era nga abantu 49 be bakwatiddwa ate nga poliisi eri wansi wa Kira Division wa Jinja Division Jinja Road Division e Nakawa bakutte basuspects 20 era nga ebikwekweto bino bibadde mu bitundu ebya Center Zone, Kaggo, Buyinja wamu n'Ekinnawataka mu division y'e Nakawa. Enansana n'ebikwekweto byabaddeyo era 48 be bakwatiddwa mu bitundu eby'Enansana ate nga Wakiso Police Division egamba nti yo yakoze ebikwekweto n'ekwata 23 mu bitundu ebyetoolodde tawuni y'e Wakiso ate nga Ebulenga eyo nayo Wakiso poliisi egamba nti yakutte 5 mu bitundu omuli Bulenga, mu bitundu omuli Musoke Road, Kawuzi Street, Gogonya n'Ekikaaya Katoogo. Yakutte 5 mu bitundu ebyo ate nga yo poliisi ye Kajansi okusinziira ku mukyala Rachel Kawala bagamba nti bakoze ebikwekweto mu bitundu ebya Kiryamuli, Kirumba, Namulanda Ward, Kajansi Town Council ne bakwatayo eyo 6 era nga yo bakwatiddeyo enjaga n'ebyekuusa ku ebyo nga bwe tugenda kakati okulaba okuva ew'omwogezi wa poliisi. Bwe tunamaliza omwogezi wa poliisi ekindese ejjinja kyemugenda okuba nga mumanya kumwe abeekumidde ku Soul TV katumulireko n'okulaba kwabo kubamu ku bakwatiddwa oluvannyuma tukomewo n'omulamwa omukulu ogw'olunaku olwaleero. Poliisi zaffe mu bitundu ebyenjawulo zikyagendera ddala mu maaso n'ebikwekweto mu kaweefube w'okumalawo obumenyi bw'amateeka mu Kampala n'emiriraano. Nga mu kiro ekyakeesezza olwaleero ebikwekweto byakoleddwa mu bitundu ebyenjawulo nga Kira Division yakoze ekikwekweto mu bifo by'e Mulawa Trading Center mu Najeera Kamwanyi ng'era twakutte abantu 81. Poliisi yaffe ya Old Kampala nayo yakoze ekikwekweto mu bifo by'ekisenyi mu Muza Zone n'ebifo ebiriraanyeewo era nga twakutte abantu 152. Poliisi yaffe eya Kira Road Division nayo yakoze ekikwekweto mu bifo bya Universal Kisaasi Sekita mu Kamwokya n'Ekyebando ng'era muno twakutte abantu 49. Poliisi yaffe eya Jinja Road yakoze
ekikwekweto mu bifo by'e Nakawa era mu bifo bya Center Zone mu Buyinja Kinnawataka ng'era eno twakutteyo abantu 2. Poliisi yaffe naye y'e Nansana yakoze ekikwekweto mu bifo by'e Nansana abantu 48 ne bakwatibwa. Kyekimu ne poliisi ey'e Wakiso yakoze ekikwekweto mu bitundu bya tawuni y'e Wakiso era abantu 23 ne bakwatibwa. Poliisi y'e Wakiso mu bifo by'e Bulenga yakoze ekikwekweto mu bifo bya Bulenga omuli Musoke Road, omuli Kawuzi Street, omuli Gogonya ne Kikaaya era nga abantu 5 be bakwatiddwa. Poliisi y'e Kajansi nayo yakoze ekikwekweto mu bifo by'e Kiryamuli, Kirumba ne Namulanda mu Kajansi Town Council era abantu 6 be bakwatiddwa. Nga mu bikwekweto byaffe atuze tukwata abantu bano mu bifo ebiteeberezebwa okubanga mwe banyagira abantu ate nga batera osangibwa nga bakozesa ebiragalalagala ng'era tulina exhibits ze tufunye okuli enjaga n'ebintu ebirala ebikozesebwa mu kumenya amayumba nga bano tubaguddeko emisango egy'enjawulo nga kaseera konna konna bajja kuba balabikirako mu mbuga z'amateeka. Kubira mami tulowooza nti embeera bw'enaagenda bw'etyo poliisi eyinza okumalawo oba okukendeeza kuba tesobola kumalawo obumenyi bw'amateeka, emitima gya bannayuganda ne gidda mu nteeko ne tuba nga tetwetaaga komyawo aweebule n'ebyekuusa ku ebyo. Flying Squad eri enkambwe ennyo bijjukira ebyaliwo. Tuyanziriza nnyo tuyanzeege puroguramu eno tutambula wamu ne bannaffe aba Bethel Covenant College basomesa abayizi aba NO level abasangibwa bwe bajja Entebbe Road okuliraana stage eya bodaboda ya Okrite ya taxi eya Okrite ku luguudo lw'Entebbe. Bethel Covenant College bagamba nti basomesa arts ne sciences bayingiza abayizi kakati okuva ku S1 paka ku S6 ne kati enkizo erinyo kuba S1 namwe abagenda mu S5 amutwale abaana atabakoze obulungi P7 bajja bawa basale ku Bethel Covenant College. S5 nabo batandise okuyingiza kwabo ebibuzo byabwe ebyakomyewo so twalayo omwana agriculture MDD sports n'ebirala bekansa balungi nnyo kubanga ate balina ku musingi gwa Dean ntegeeza aba Bethel Covenant College.